وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusokera ddala tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza ne mwebaza olw'ekyengera kino ekya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ekibatuuzizza wano n'okuva yonna gye mwavudde kitegeeza ebintu bisatu. Ekisooka kitegeeza nti mwamanya ensonga lwaki muli mu nsi temulimu nagalaale, mulimu nga mulimu olw'ensonga enkulu ey'okusinza eyabatonda, nga la tastatiu an ta'buda allaha kama yuridu illa bililmi. Atosobola kusinza Allah nga bw'ayagala okujjako nga omusinziza kukumanya. N'olwekyo okujja kwammwe wano mumanye nti kwa kigendererwa kikulu ekyokutegeera kaifa ta'buduna rabbakum, musinza mutya Katonda wammwe nga mumusinziza kukumanya so si kukuteebereza. Ensonga nkulu. Nsonga eyokubiri, okujja kwammwe wano kutegeeza nti mumanyi nti satalqawna rabbakum. Sheikh Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi aluyita yawmul liqa, olunaku olw'okusisinkana omutonzi. Idha ayqant, bw'omala okukkiriza nti satalqa rabbak, genda kusisinkana olunaku lumu mukama we yakutonda, oteekeddwa okubanga oteekerateekera okusisinkana okwo nga tekunnaba kubaawo. Mu bimu ku ebyo ebiraga nti olabika wategedde butya bw'oteekeddwa okubeera nga oteekateeka butya bw'onasisinkana mukamaawo, kwe kujja mu nkuŋŋaana nga zino ng'ozze oyige onaasobola otya okutuuka obulungi eri mukamaawo. Ekyo kyabulabe okubanga abantu bajja mu nkuŋŋaana zino nga bwe nawulidde eggulo nga bampeereza message ti abakyala bali eyo abalala banyumya bunyumya, nga n'abalala abaami abali wano bali mu bugundi mu bufundafunda, balala bagalamidde. Oba tomanyi kyoyagala, oba omusiraamu gwensiŋŋaanye nga anoonya waasaalira sunna, ne mugamba ogenda kusaala subuhi nanga ngenda kusaala sunna, ne mugamba ibaada esinga mu kiseera kino ye ibaada y'okusoma. Baulama ibaada baziteekamu amadaala era buli ibaada bagikolera mu kiseera kyayo. Singa omugenyi akukyalira n'otandika okusoma Qur'an, oba tokoledde ibaada mu kifo kyayo. Mugenyi waakukyalira ibaada ebeereriyo ebeera yakwaniriza mugenyi nakunyumya naye. Singa omwazinyi ayaziina n'osigala nga osoma Qur'ani ibaada nnene naye ate si yekolera mu kiseera ky'omwazinyi nga yaziina. Kiseera ky'omwazinyi nga yaziina kubeera kwanukola mwazinyi. Lwekyo buli ibaada eteekebwe mu kifo kyayo kyeteekeddwa okubeera. Sajja omu yagamba omumanyi nti abantu olw'obutamanya ibaada na bukulu bwazo, omuntu asobola okuba n'endagaano ku ssaawa 2 ez'okumakya, ssaawa ez'ebbiri n'azisayira mu duha, ng'okugenda okutuukiriza endagaano ku ssaawa 2 kyekikulembera suna ya duha gye yalagaanye. Buli ibaada gikolere mu kifo, giteeke mu kifo kyakyo era gikolere mu kiseera kyayo. Kati ali wano ng'asoma Qur'an
nga tawuliriza darasa egenda mu maaso aba tamanyi ibaada batatadde ibaada mu kifo kyaki kyazo. Ekyo mukitegedde? Yagadde okutandikirako. Ekyokubiri kikulu nnyo 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 nga ngenda ku darusu gye bampadde, omuntu okufaayo okukozesa ebiseera bye byalina. Bw'oba ozze mu darasa eno kikulu nnyo 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 okakasa nti waliwo ekipya ky'ofunye, ovuddewo nga omwoyo ogwo gulinawo ekipya. So si bino byakujja kulambula kaŋŋende nnambuleko egindi. Oteekeddwa okuba n'ekipya mu darasa eno kyokakasa nti kyogenze nakyo okusinziira ku basomesa be batuwadde abatusomesa. Yagala mbasomera ebigambo bino. Y'omu ku banene bamuyita Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Yagamba nti ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdi fihi amali. Sejjusangako ku kintu kyonna nembeera nga mpulira nejjusa kanadami nga bwe nejjusa ala yawmin ku lunaku lwonna gharabat shamsuhu enjuba lwegwa naqasa fihi ajali ng'ekiseera kyange kikendedde. Buli njuba lwegwa kitegeeza ennaku n'ebiseera birina okumala ku nsi bikendedde. walam yazdi fihi amali naye nga siina mulimu gwonna gwe nnyongeddeko mu lunaku olwo. Kwe kwejjusa kwensinga okuba nako okubanga wabaayo olunaku nga mbadde awo nembeera ku ssimu yange ebiseera byonna nebimalawo nedduha nesigisaala ne adhikaari nesizireeta nembeera mu semina nga yayirimu nesibaako nakyempandiikawo nenvaawo nga nniŋŋanga bwe nazze naku ne luziba nga tolina kyoyongedde ku ddiini yo era nga tolina kyotadde mu ntandayo gyogenda okubeera ng'oyanjulira Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkya. Ntegerekese bulungi. Olwekyabitiibwa tubeere wano nga tulina ekigendererwa. Omusiraamu aba n'ekigendererwa mu buli kyonna kyakola, tabeera nagalaale. Ntegerekese? Pointi ngimaliriza. Eddarusu gye naweereddwa eriko omutwe ogugamba nti omulamwa gwayo kama bange gwe bampadde gugamba nti at-tawhidu huwa ruhul islami. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiramu. Fala islama wala diina liman la tawhida lahu walaw idda'ahu. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiramu. Talina busiramu, talina ddiini oyo yenna atalina tawhidi walaw idda'a al-islaama ne bwaba yeegamba nti musiraamu. Eyo gwe mulamwa. Nziramu topic. At-tawhidu ruhul islam. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiramu. Fala islama wala diina liman la tawhida lahu walaw idda'ahu walaw idda'a al-islama. Talina ddiini, talina busiraamu oyo yenna atalina tawhid ne bwabeera yeeyita omusiraamu. Sheikh Musa bin Muzammir hafidhahullah atugambye nti eriyo abagamba nti lwaki bayitiriza okusomesa tawhidi teriyo birala. N'atuleetera aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi nti fa'lam
annahu la ilaha illa Allah, bimana ta'allam, manya. Sheikh al-Usaymi, Salih al-Usaymi hafidhahu Allah, yagamba eyo aya ye Madina, Allah yagamba nabbi nti manya tewali kiteekeddwa kusinzibwa okujjako nze, nga aya ye Madina bwe kiri kitegeeza ki? Tinaabamanyi tawhidi bateekeddwa okujjukizibwa tawhidi olw'obukulu bwa tawhidi. Buli tawhidi lwatajjukizibwa bantu, buli abantu bwe batajjukizibwa kumanya nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, n'okubayigiriza nti balina okuwanika emitima gyabwe gyali, naabanga yekka yatebenkedde yabukadde ebifuba byabwe, emitima gyabwe gigubaasiira, giddugala, kubanga teri kitukuza mitima okujjako okutegeera nannyini nsi eyagitonda. Olwekyo nga omuntu bw'alina omwoyo nga bwe guvaamu afa, baga nti gundi yafudde, kitegeeza kibayita okufa mufarakatu arruhi liljasad, gwe mwoyo okwawukana n'omubiri, kibayita okufa. Okufa gwe mwoyo okwawukana naki? N'omubiri. Baga nti gundi yafudde. Kati ng'omwoyo bwe gwawukana n'omubiri, omubiri ne gusigala nga tegukya, n'obuwuka bumanya nti kino kibokisi temuli kantu, bateekawo n'ettaala, buwuka tebukuyingira mu nyindo. N'omuntu bw'aba talina tawhidi tabeera muntu, abeera mayiti etambula, tabeera muntu. Era tawhid afaanana nga bw'olaba wuzu. Wusu gwe mwoyo gw'esswala, ne bw'ogisaala nga tolina wuzu obeera tosadde. Ate wa Imaamu Abu Hanifa madhhabu ge balaba baulama be ti omuntu bw'asaala nga talina wuzu yakfur, akaafuwala, kimukaafuwaza. Lwaki? istahzaa billah, abajeejeza Allah. Tawhidi ye wuzu y'okusinza kwonna, tosobola kuba na ibaada yonna atolina tawhidi, n'obeera nga olina ibaada gy'okola. Kibala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, imaamu omukuba basomesa ba tawhidi abakugu, Allah bye yaleetera umma eno. Mu kitabo kye Qawaidul Arba yagamba ebigambo bino, yagamba nti idha arafta, bw'omala okukimanya, anna Allah khalaqaka liibadatihi, Allah yakutonda lwa kumusinza, nga ye tawhidi gwayagala, fa'alam, manya anna al-ibadata la tusamma ibadata, shiriki okusinza kwono nga bw'olaba omuntu bwaggwebwako ewuzu n'abalibwa nti eswala gy'asadde tetuuse, naye bw'otyo bwefaana. N'okyo tawhidi gwe mwoyo gwe mwoyo gw'obusiraamu. Tewaliwo obusiraamu muntu bw'ayinza kuba nabwo ng'ali naaganaaga, ali mu masabo n'emizikiti. Kama ra'ayna, nga bwe tuzze tulaba abantu bebafaanana, wasami'na,
netuwulira abantu bali mu masabo bali mu mizikiti wahum yattaun al islaama nga nabo bagamba nti basiraamu awamu nekyo nga ekiyimirizaawo obusiraamu tebakirina. ntegerekesa ebitiibwa okyoga mulama gw'omusomo njagala tutunuulira ensonga zino wammanga mu bufunze. sigenda kuleeta definition ya tawhid, ngenda kubireeta bwe nti olw'obudde. songa esooka mu topic eno gye njagala tufune, mal murad bitawhid alladhi yudkhilu linsana fi lislami. tawhidi kyagendererwa ti omuntu waba mulina tabeera musiraamu. tawhidi kyayingiza omuntu mu busiraamu. yakibuuzo ekisooka, ya point esooka mu musomo gwange. bwe tugamba nti atalina tawhidi, tawhidi gwe mwoyo gw'obusiraamu, tabeera musiraamu, tutegeeza ki? ekyo kimu. thaniyan, ekyokubiri, haqiqatu lislaami, obwennyini bw'obusiraamu, alladhi ba'atha allahu bihi jamia rusul, wa allah bwe yatuma nabwo ababaka bonna. obwennyini bw'obusiraamu, busiraamu, obwennyini bw'obusiraamu. busiraamu kibuno obwogerwako. point eyokusatu, al islam yutlaqu ala manayayn. qalam shوي. الإسلام يطلق على معنيين. kigambo busiraamu kikozesebwa ku makulu ga mirundi ebiri. oyinza okuba tokimanyangako oba toli talibu ilmi. kigambo busiraamu kikozesebwa mu makulu ga mirundi ebiri. kirina amakulu ga mirundi ebiri. kirina amakulu agali am agabuna n'amakulu agali khas ageyawulidde. yo point eyokusatu. point eyokuna, al adillatu, obujulizi ala anna al islaama diinu jamii rusuli, ti obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna. obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna allah be yatuma bimanahu al-aam, bilmaana al-aam, makulu agabuna. obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna kuva ku Nuuhu paka kwasembayo, makulu agabuna. eno oteekayo amagezi n'ebirowoozo obitegeere. ekyomukaaga oba ekyo point eyokutaano, al alaqatu baina al islaami wa tawhid, akakwata akali wakati w'obusiraamu ne tawhid. birina akakwate, birina akakwate. tawhidi bwe busiraamu, obusiraamu ye tawhidi. tawhidi bwe busiraamu, obusiraamu ye tawhidi. point ey'omusanvu, ey'omukaaga, al alaqatu baina al islaami wal iman, akakwate akali wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. naam. point ey'omusanvu, baadhi al adilla, omu ku bujulizi, al mujmala, obwawamu, addallati ala anna al islaama huwa diinu al-haqqi, huwa diinu al-haqqi. omu ku bujulizi obwawamu obulaga nti obusiraamu ye diini y'amazima. obusiraamu diini y'amazima. waliwo omu ku bujulizi obwawamu nga yudirikuha kullu aqilin, kullu dhi aqlin rajihin, nga buli alina amagezi amalamu asobola okutegeera n'obujulizi buno amazima g'eddiini y'obusiraamu. kisembayo kino aba tubituuseeko, tujja kuyita mu bufunze endowooza. al asbab
المعينة على الثبات على الإسلام حتى يموت عليه المسلم أو حتى الموت. esimu ku nsonga eziyamba omuntu okufiira ku busiraamu, kubanga al-ibratu bil khawatimi, ekikulu kyekyo buli omu kyanaakomekkererezaako. Tenti eziri wano zonna, ekikulu buli omu anaakomekkereza musiraamu, ekikulu twazze mu darusu, ekikulu buli omu anaatuuka musiraamu. ntegerekise tuli ffenna wemuli na buli omu alina okulipootinga kuno onaatuuka oli musiraamu. nga Qurtubi bwagamba ti rahimallahu salafa saliha, Allah saasira abakulembera abalongoofu, qad balaga wala fi wasiyati kulli dhi aqlin rajihin, nga balaamira buli yenna alina amagezi amalamu. bamugamba nti mahma laibta fala talab bidinik, mahma laibt fa iyak an talaba bidinik. Bw'oba olina byonna byokola bikole, kola katemba yenna, naye la talab bidinik, tokola katemba ku ddiini yo, tozanyira ku ddiini yo. ekyo kyekikulu, kubanga ye kapito. weefiira byonna biba byonoonese. tegeresa ebitiibwa. Naam, njagala nfunze ebigambo bino. bwe tugamba tawhid, bwe tugamba nti gwe mwoyo gw'obusiraamu, njagala tufune points 2 wano zokka, tugende ku point endala. tuba tutegeeza tawhidul uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. bwekiri Sheikh Musa, tutegeeza tawhidi ow'okusinza. bwe tugamba tawhidi ow'okusinza, gwe tawhidul ibada, tawhidul uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. tawhidi ow'okusinza yali mu makulu ga la ilaha illa Allah. huwa maana la ilaha illa Allah, ga makulu ga la ilaha illa Allah. ma maana la ilaha illa Allah? la maabuda bihaqqin illa Allah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah. kati oyo tawhidi eyatumya ababaka, tawhidi asigadde aweereza oyo okutegeera nti Katonda waali, okutegeera nti yazibya obudde, okutegeera nti yakeesa obudde, okutegeeza nti yasalawo naku zino ng'eŋŋombo bweri bagiwandiika ne ku mmotoka. ebyo byonna abeera tawhidi rububiyya, tawhidi ow'obulezi. yaliwa wa tawhidullahi biafaalihi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mubikolwa bye ebitonde bye bitayinaako obusobozi. gwe muteeko gwa rububiyya. bwe tugamba tawhidi ategeezebwa gwe tuyita omwoyo gw'obusiraamu, tegeeza tawhidi al-uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. otegeeza kubanga rububiyya tamalira muntu kuyingira mu busiraamu. omuntu okutegeera nti Katonda waali tekimumala kubeera musiraamu. singa bwe kyali ababaka tebanditumiddwa, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyanditumiddwa eri bawarabu, bange ekyo baali bakimanyi nti Katonda waali. wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, onababuuza ani abatonda bajja gamba nti Allah. qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, bagambe ensi yaani n'ebigirimu bwe mubeera mumanyi. sayaquluna lillah, bajja nti ya Allah subhanahu wa ta'ala.
qul fa anna tufakun. Nolwekyo barakallahu fikum bwe tugamba tawhid bwe tuyise omwoyo gw'obusiraamu tutegeeza tawhidi ow'okusinza ali mu makulu g'ekigambo la ilaha illallah. ba tawhidi rububiya aweereza buweereza uluhiya nga bawulamu bagamba tawhidi rububiya yastalzim tawhid al uluhiya, okumanya nti Allah waali ye yakutonda yazibye obudde yabukeesa kikukakasaako okubanga gw'osinza yekka. Ntegera kisa nga bwe kiri mu Quran suratul Baqara aya esooka ya ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abanga abantu musinze mukama wammwe yabatonda alladhi khalaqakum ayu illa nsonga lwaki gwe musinza yabatonda والذين من قبلكم نابا وسوكا ولعلكم تتقون لعلكم تتقون النار yokamuona omuliro byakumbeera abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo okutegeera obutonzi bwa Allah ne byakola byonna mu ggulu ne mu nsi kukakasa ku muntu okubanga gwakakasiza nti yakola ebyo gwasinza. Okumanya obumanyi ebyo tekikumala okubeera ng'obeera omusiraamu, era tekikumala okubeera ng'owona omuliro. Era ekyabaka si eddaawa yaabwe yabanga abantu mumanye nti Katonda waali, mumanye nti Katonda waali. N'abalokole ku kkubo boogera ku Katonda, n'abasebeniside boogera ku Katonda, n'abakatuliki boogera ku Katonda, n'abasamize boogera ku Katonda. Tugambe nabo baafuuse basiraamu olw'okwogera ku Katonda? Nedda. Hatha nawu min at-tawhid, muteko gwa uluhiya gwe guli alfariqu, huwa alfariqu baina almuslimin walkafirin, gwe gwawula wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Tegereka ebitiibwa munfunye olaba Allah basindika ababaka. Tegera aya zino wammanga aya suratul anbiya aya 24 agamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama arsalna min qablika min rasulin, tetwatuma lubereberye lw'omubaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kujjako twamugamba teri kiteekeddwa kusinzibwa okujjako nze basinze nze. Suratul Anbiya aya 25 embaseerabidde. walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, twajja mu buli kibiina kyonna mu bantu bonna omubaka ani ibudu llah wajtanibu at-taghut, mugamba nti musinze Allah mwewala okusinza ebitali Allah. Ntagara kisa bulungi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal mu hadith eri mu Bukhari ne Muslim, sahaba gabaita Mu'adh ibn Jabal anyumya hadithain agan kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nali nebagadde ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin ku kalogoyi nga Nabbi yampese. Faqala li, Nabbi nangamba ya Mu'adh, wange Mu'adh, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad, omanye banja Allah lyabanja abaddu be, wama haqqu al-ibada ala Allah, nekyana abawa banabeera batuukiriza ebbanja eryo. Qultu, neŋŋamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka be bamanyi. Faqala, binagamba haqqu Allahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abaddu be bonna, abeeru, abaddugavu, abagagga, abaavu, ayabudu, kwe kusinza yekka,
wala yushriku bihi shay'an kati bamugasseeko kantu konna lyebbanja lyabanja abantu bonna olwekyo oyo tawhidi gwe twogerako omwoyo gw'obusiraamu so si okutegeera obutegeezi nti katonda waali ntwogera ku tawhidi rububiya kubanga buli ategeera uluhiya buli ategeera okusinzibwa kwa Allah tayinza butamanya nti yamutonda tawhidi uluhiya yatadamman tawhidi rububiya okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okusinzibwa ekyo kirimu munda waakyo okumanya nti ye mutonzi so si buli amanyi nti ye mutonzi gwasinza si buli amanyi nti katonda waali tigwasinza so buli akkiriza la ilaha illa Allah nayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza atongoza Allah subhanahu wa ta'ala ne mubolezi byonna ebisigadde atongoza Allah subhanahu wa ta'ala nembisigadde yagala mbategeeze kino olaba abantu abatali basiraamu basobola ffe okutufuula mikwano gyabwe bamukisa ababagamba nti muve mu masabo ba Sheikh Adam tebasobola naye singa tujja nga tubasomesa tibannange mwagale katonda wammwe kubanga yabagabirira kubanga yakola bino teryatuwakanya musajja oyo mwagala ebigambo byebimpombera ayogera nnyo katonda naye buli lwovaayo nogamba bati qulu la ilaha illa Allah mugambe nti la ilaha illa Allah mwawule Allah mutongoze Allah afaanananga boolaba abakuraishi b'e Makka bagamba nabi ajaala al-alihata ilahun wahida bakanda baffe bonna abajjeewo aleseewo omuyeka bagamba tusinze wantalaqa almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum mutambule mugumikirize ku bakatonda bammwe temuwuliriza omusajja oyo mulalu tebalina mpisa abo lwaki baba akitegeeza nti nannyini kutonda nsi gwe muyina okuvunnamira nannyini kutonda nsi gwe muyina okusaba nannyini kutonda nsi yateekeddwa okutebenkera mu mitima gyammwe nannyini kutonda nsi gwe muyina okusuubiriramu nannyini kubatonda gwe mulina okubanga muwanika ensonga zammwe gyali mutambulanga muli ibadun lahu muli baddu baabo musinza kyetwagala ekyo mu ddalasa eno kyekituwalanya abatuwalana kubategeeza nti gwe bateekeddwa okusinza ekyo kyekitwawulana abantu mu famiri zaffe kalina olugezigezi ako kalowooza abawalabu tebalina byabuwangwa bateekako eddiini za obuwangwa bw'abawarabu naffe tulina obwaffe wama ila dhalik ery'ebbanja Allah yabanja abaddu be ntegerekese walaba nti singa omuntu akubuuza maliriza ku pointi ngende ku ndala kyokumanya Allah kyeki nga Sheikh Salih Fawzani bwagamba kumanya Allah maarifatu haqqihi alaina kwe kumanya ebbanja lyatubanja وهو عبادته وحده لا شريك له ويراك ولا شرح يا اصول الثلاثه يا غامبا وات الشيخ صالح الفوزان يا غامبا انتي معرفه حقه علينا كما جنبانيا lyatubanja وهو عبادته وحده لا شريك له kumusinzanga de tumugaseko kintu kyonna fa awwal ma yajibu ala al-abdi etteeka erisooka omuntu lyateekeddwa okusooka okuteeka mu nkola huwa maarifatu rabbihi wa kaifa yaabudu kwe kutegeera kumanya katonda we n'okumanya butya bwamusinza okumumanya atya kumumanya nti yateekeddwa okusinzibwa funa hadithi ya Uthman ibn Affan eri mu kitabo kya Muslim nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna afanga amanyi tetewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa okujjako Allah ayingira ejjana ntegerekese kyobola ndi ulama bali bafunula tawhidi amamba bamukomekera mu muteeko omumu bagati at-tawhidu huwa ifradu Allah bil ibad qawla Allah mukusinza songa eyo definition kunyonyola mutako gutya ogwa uluhiyya lwaki gwe gufuga emitako gyaki ya tawhidi jonna songa abamanya abalala baleta definition ng'ebuna
egamba nti ifradu llahi taala bima yakhtassu bihi qawla Allah subhanahu wa taala naye byeyawuliddeyo min arububiyati obulezi bwe wal uluhiyati okusinzibwa kwe wal asma'i was sifat n'amanya ge n'ebitendo bye ya definition yebuna naye baleeta baulama abalala nga baleeta egamba ifradu llahi bil ibada lwansonga ibada yekola etya yefuga emiteeko gikoze kitya egisigadde mukitegedde so mukitegedde tawhid gwe twogeraho gwe tuyita omwoyo gw'obusiraamu tawhid al uluhiyya so si tawhid rububiyya. Naam, Sheikh Ibn Uthaymin alina ebigambo bikulu nnyo mu qawl al mufid ng'akola sharh ya kitabu tawhid ku nsonga gye njogerako. Yagamba bw'ati, njagala nsome ebigambo bino bye ngenda okusoma nga Sheikh Musa abivunula sembera wano ku muzindaalo. Bigamba bwe biti agan min al-ajabi anna akthar al-musannifin fi ilm at-tawhid min al-mutaakhirin yurakkizuna ala tawhid ar-rububiyyah. Naam, agamenti imku byewunyisa bangi bawandiisi mwabajjulo banyuma bateeka ssira ku tawhid ar-rububiyyah nga bawandiika okuwandiika nam si kyokka n'abasomesa abalala ngo bateekako essira bagenda mu bantu ne babaleka n'eyirizi nga balowooza nti babasomeseza tawhidi anti oli ajja n'abagamba nti Katonda yabagabirira yakola kino mwagale Katonda wammwe yatonyesa enkuba bazikirikale nga bajja ne basomesa eyo mu mizikiti ebyo abantu babimanyi. Naam, nziramu statement Sheikh ojiddemu min al-ajabi anna akthara al-musannifin fi ilmi at-tawhid min al-mutaakhirin yurakkizuna ala tawhid ar-rububiyyah. Naam, ebimu ku byewunyisa bangi muwandiisi b'ebitabo mwabo abajja oluvannyuma bateeka ssira ku mutego gwa tawhid ar-rububiyyah. Subhanallah, agandi kyewunyisa kyabayongerako n'agamba nti wakaannama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujuda rabbi. Bateeka ssira ku mutego gwa tawhid ar-rububiyyah nga balinga aboogereganya n'abantu abawakanya okubeerayo kw'omulezi waabwe Allah. Ensonga lwaki bakola ekyo? Nziramu statement wakaannama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujuda rabbi, nga balinga aboogereganya n'abantu abawakanya okubeerayo kw'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Balinga nga abategeeza nti beboogera nabo tebakkiriza kubawo kwa Katonda, kubanga abatakkiriza kubawo kwa Katonda betumisa tawhid rububiyya bategere Katonda waali. Naye abakkiriza nti Katonda waali tulina kubateekerawo kubagamba nti ono rububiyya gwe mulina nti abayamba kutegera uluhiyya. Tamala mukitegere kyabayongerako n'agamba nti walakin ma akthara almuslimina alwaqi'ina fi shirki alibada, walakin ma akthara almuslimina alwaqi'ina fi shirki alibada. Naam, naye abasiraamu nga bangi nnyo abagwa mu shiriki w'okusinza. siraamu nga bangi abasalira ebitali Allah naye nga basaala mizikiti, nga bangi abalina eyirisi ze bakkiririzamu ze zibakuuma naye nga basaala mizikiti, nga bangi abasinza entaana, nga bangi abasaba abafu betulaba. Olabanga abo beetaagisa kubategeeza nti Katonda waali ng'ate uluhiyya yalimu ekizibu gye bali. Naam, kyabayongerako n'agamba walihadha yanbaghi an yurakkaza ala hadha an-naw'i min at-tawhid. Naam, nolwekyo ekigwanidde oba kigwanidde okubeera nga omuteeko guno ogwa tawhidi ow'okusinza guteekebwaku nnyo essira. gulina okuteekebwako essira ery'amaanyi.
hatta nukhrija ilayhi haulai almuslimina alladhina yaquluna biannahum muslimun wa hum mushrikun. tusobola okubeera nga abasiraamu abo abagamba nti basiraamu naye ate nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, tusobola okubeera nga tubafulumya mushiriki oyo tubaleete ku muteeko gono gw'okusinza Allah nga bamwawula, baleme kufanga basaala naye nga tebalina makulu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamun, naye nga tebakola batya, tebamanyi nti si basiraamu, tebakola batya. Tulina ffe abasomesa ba tawhidi okuteeka essira ku muteeko guno, somesa la ilaha illa Allah. Tujja abasiraamu abalowooza nti basiraamu mu bushiriku nga tebamanyi, tubakomyewo eri tawhidi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yateekako essira n'amukoolerako abantu obulamu bwe bwonna ne mu kaseera akasemba. Ntegerekese bulungi, barakallahu fiikum. Wayo ndiyagadde omuwalimu agibavuunulire mulabe obukulu okutegeera kw'abaulama kw'abamanyi. Ebyo ebigambo biteeka wabbali. Ebigambo ebisembayo ku ekyo ngende ku point buzayi dakika mmeka? Ajibu ekiri wano kyangwa kuzira nnyama. Bano abawalimu bano balaba. Kakati ekigambo ekirala nakyo nga kikulu. Sheikh Fadi bajja kunsiza n'abavubuka abakwata emituuni. Waliwo abavubuka n'abakwata emituuni bajja kunzijukiza mpola mpola ndowooza bwe bali wano abakwata qawaidul arba. Kino nakyo kikulu kankireete. Agamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ng'aleeta qaida esooka mu qawaidul arba, agamba nti qaida esooka an ta'lama, kwe kumanya gwe omusiraamu, anna al-kuffara, nti abakafiri alladhina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, abo nabbi be yalwanyisa, muqirruna, bali bakkiriza bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqu, yemuki yemutonzi, ar-raziqu omugabirizi, al-mudabbiru omutesitesi w'ensonga, wa anna dhalik lam yudkhiluhum fi l-islam. Ulira statement, wa anna dhalik lam yudkhiluhum fi l-islam, okukkiriza nti ye mutonzi ye mugabirizi ye mutesitesi, lam yudkhiluhum fi l-islam. Wa qatalahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yabalwanyisa, n'alwanyisa abakkiriza nti Katonda ye mutesitesi yazibya obude. Lwaki? Kanu yushirikuna billahi ta'ala fil uluhiyya, bali bagattako Allah subhanahu wa ta'ala mu uluhiyya. Ntegerekese ekyo tawhidi agendererwa wano ya tawhidi ow'okusinza, so si tawhidi ow'obulezi. Ntegerekese pointi njimaze. Pointi ey'okubiri, Allah nsaasire kubanga bw'obudde bwe nnina buzibu. Haqiqatul islami, sijana kusoma mu kitabu obwennyini bw'obusiraamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi mu kitabo kino kye bakolako bawulama sharh bakiyita al-aqida tadmuriya, yateekamu baabu namba eno sharh ya Sheikh Abdurrahman al-Barraki, Nasr al-Barraki ne Sheikh omulala Sheikh Ibn Uthaymin, naye kino kimu ku bitabo ebisinga okubeera ebizibu mu bitabo bya aqida. Sheikh bamuyita Rajihi, Abdul Aziz Rajihi, somesa ku Jamiatul Imam, musajja mukulu, musajja wa aqida. Kimu ku bitabo byeyakiruganyizangamu abayizi. Iza ajja n'amugamba nti Sheikh wakansuula ebiri, nti gwe wakagwa ebiri naye waliwo n'eyakagwa esatu guma. Mu university bakiteekangawo nga kisomesebwa mustawa ogw'omusanvu mu sharia ewaffe ku imaamu, nga n'aba ab'Masuruddin bakisomba mu nsoma enzibu. Naye Imaamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yateekamu omulyango ogwogera ku busiraamu, okwogera okw'enjawulo, bigambo eby'enjawulo mu kitabo kino. Naam, tuli ku nsonga ega nti haqiqatu al-islami,
nakoma ku bitundu nga bisatu ndowooza olw'obudde. Obwennyini bw'obuki bw'obusiraamu. Obwennyini bw'obuki bw'obusiraamu. Busiraamu obwennyini bw'obusiraamu. Obwennyini bw'obusiraamu bufaanana buti. Obwennyini bw'obusiraamu bwe twogerako twagambye nti obusiraamu ye tawhid ne tawhid bwe busiraamu. Bwetyo bwe twagambye. Tuli fena twagambye tutya? Obusiraamu yeki ne tawhidi bwe busiraamu. Bitambula bwe biti. La islaama liman la tawhida lahu. Talina busiraamu atalina tawhid. Ndagereka bwe bitambula. Akati obusiraamu bwe buliwa buno bwe tugamba nti ye tawhid. Al-Islam huwa al-istislamu lillah bitawhid. Obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala nga weewaayo olwewaayo olw'okumwawula ku buli kintu kyonna n'owanika n'osalendalinga. Naam. Walinqiyadu lahu bitaa, n'okubeera omuwulize eri amateeka ge n'ebiragiro bye okubanga yakulamula. Naam. Tuli fena Musiraamu, tuli fena. Omusiraamu mu nsi ani amulagira, ani amuziyiza? Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwala nali njogera ku bana ab'ekivulu ekyaliwo emabegako ekya Hijab Nation, ne mbagamba nti obuzibu abantu bwe balina baagala obusiraamu bubagoberere, so si bugoberera obusiraamu. Walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard waman fihin. Singa amazima gagoberera okwagala kw'abantu, eggulu n'ensi byandyonoonese n'ebiri wakati waabyo. Obusiraamu bugobererwa, so si abantu okubeera nga baagala bwo buve mabega. Walinqiyadu lahu bitaa, n'okukakkana n'okugonda n'obeera nga akulagira ye Allah era nga yakuziyiza. Tuli fenna obwebusiraamu nga Allah bagamba Ibrahim aslim, aslamtu li rabbil alamin idh qala lahu rabbuhu aslim. Ibrahim weweeyo qala aslamtu li rabbil alamin, newaddeyo ku lw'omulezi w'ebitonde byonna. Lam yarudda shay'an, talina kye yazzaayo eri Katonda we, nga buli kyagaaga nti sami'na hatta we ne bwe kyatuuka ku ddaala ly'okuwaayo omwana we omu yekka gw'alina yakkiriza omuwaayo. Hatha huwa al-Islam. Ekyokusatu walbaraatu min ashirki wa ahlihi, n'okwesamba okugatta ku Allah n'abagatta ku Allah, obwe bwennyini bw'obusiraamu. Ebyo ebisatu bwe bwennyini bw'obusiraamu. Ntegerekese nziramu al-istislaamu lillah bitawhid, okwewaayo eri Allah n'omwawula ku buli kintu kyonna. Walinqiyadu lahu bitaa, n'okkakkana n'ogonda n'obeera muwulize eri amateeka ge n'ebiragiro, tolina kyozzaayo. Walbaraatu min ashirki wa ahli, naweesamba n'amasabo. Yobola Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an suratul Mumtahina yagamba nabbi n'abasiraamu beekwate ku batunulire Ibrahim bwe yali mu busiraamu bwe nga bwalimu n'okwesamba obushiriku n'abashiriku. Allah bagamba nti qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mwagala kufuna kyakulabirako, ekyokulabirako kyammwe ekisinga ekiru okubeera ekirungi ye Ibrahim walladhina ma'ahu, n'abaina Ibrahim idh qaalu liqawmihim, yokera bwe bagamba abantu baabwe nga bamaze okusiramuka, inna buraa'u minkum, ffe tubeesambye, wa mimma ta'buduuna min dunillah, n'ebye musinze ebitali Allah.
waliwo agamba nti yesambye obushiriku aye n'atesamba bashiriku n'abawa ne ssente agamba nze sisamira naye abasajja bayinza okunsindikira ebintu ateekamu basamira essaawa lyalumbe naye nteekayo kafarna bikum ay kafarna bidinikum wa tariqatikum kafarna bikum ay kafarna bidinikum wa tariqatikum tuwakanyiza eddiini yammwe n'enkola yammwe wabada bainana wa bainakum al'adawatu walbaghdha abada hatta tu'minu billahi wahda dhahara walabiseewo obukyayi awo tugira tuyimirira mutu waliwo ensonga enkulu eyetakisa okusooka okumaliriza wajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bategeezezza nti abasecurity balina abasirikale bagenda okubeera nga bateeka mu kitundu kino kale olaba nga bongeddemu abasirikale tebekanga olowooze nti bakuwambye babula nti bagenda kwongerawo security mu kitundu nga wetugenda mu maaso eddala. So jazakumullahu khair. Naam, tukomyewa bwe munambulira nja kumanya nti mubaddewo. Naam, mumbuulire tukomyewa musonga y'okumeka ku bwennyini bw'obuki albaraatu min ashiriki wa maadha wa ahlihi. Ibrahimu agamba n'abantu be bagamba abantu baabwe wabada bainana wa bainakum al'adawatu walbaghdha abada hatta tu'minu billahi wahda. Enkolagana yaffe nammwe ekutuseewo okutuusa nga mukkiriza Allah omu yekka. Nedda tuyunga Luganda. Abantu balowooza nti okuyunga Oluganda kitegeeza okubeera nti weegatta n'abashiriku nti olw'okuba obusiraamu bulagira okuyunga Oluganda nti omuntu yeegatte n'abashiriku ayunga Luganda. Dinga tulaba nti obusiraamu tugamba seeko okuyunga Oluganda kati nze nkole ntya nagenze lwa kuyunga Luganda. Okuyunga Oluganda kitegeeza kwegatta n'abasamize kusamira. Tekitegeeza kwegatta n'abasamize kusamira. Togenda kubalibwa nti obusiraamu bw'obutuufu ng'okyegatta n'abasamize mu sizoni ya kumanyagana gye tulimu ennaku zino, kumanyagana okw'obushiriku. Ntegera kisaya bitiibwa gye bayita obwe busiraamu bwennyini bannabbi bonna bwe baaliko paka ku nnabbi asembayo. Ntegera kisaya munfunye pointi ngimaze, pointi esembayo liira esembayo kw'obudde buweddeyo. Naam, obusiraamu, kigambo obusiraamu kikozesebwa mu nkozesebwa ya mirundi ebiri. Mumpulirize nnyo nga njogera. Kigambo obusiraamu kikozesebwa oba kirina amakulu ga mirundi ebiri. Tugambe tutya? Kirina amaki? Amakulu agasooka ge makulu agabuna agayingiramu bannabbi n'abantu baabwe bonna. Ge makulu agabuna agayingiramu bannabbi naki n'abantu baabwe bonna. Mumpulirize nnyo wano wakulu. Siraamu ali wakati awo ndowooza ondaba waliwo n'abali emabegawo ensonga mugiwulira. Tugambye ensonga obusiraamu bukusomba bulina amakulu ga mirundi emeka? Makulu agasooka agabuna agayingiramu bannabbi bonna naki n'abantu baabwe. Naam, huwa ta'abbudu lillahi bima shara'a mundu arsala rusula mundu arsala Allahu rusula ila an taquma saa. Bwado Sheikh Muhammad Ali Uthaymin bwanyonyola kwa kusinza Allah ng'omusinza nga bwe yalagira. Huwa ta'abbudu lillahi bima shara'a mundu arsala Allahu rusula ila an taquma saa. Wa kusinza Allah ng'omusinza nga bwe yalagira. Naam, okuva lwe yatuma ababaka
okutuusa enkomerero lwerikola etya ababaka bonna n'abantu baabwe basinzanga Allah nga bwe yalagira. Kitegeeza nti okusinziira ku makulu ago bonna balina obusiraamu mu makulu agakulembedde gennyonnyodde ag'ensonga emmeka. Bannabbi bonna n'abantu baabwe baali basiraamu. Obusiraamu obw'okusinza Allah omu yekka, okumwawula mu kusinzibwa kwe, okuteeka mu nkola amateeka ge n'ebiki n'ebiragiro bye, okwewala shiriki. Bannabbi bonna bwe batyo bwe baali n'abantu baabwe. Ge makulu agabona. Ntegerekese okusinza Allah nga bwe yalagira okuva olwe yatuma ababaka okutuusa enkomerero lwerikola etya lweriyimirirawo. Kye bayita obusiraamu. Lwekyo kitegeeza ekyo nga sheekhe wange bwagamba Ibn Uthaymin. Muwulire amakulu ebigambo bino bya Ibn Uthaymin ku nsonga eyo. Simanyi dakiika zibulayo naye inshallah era ziba zikyabulayo. Agambye mbu era ziba zikyabulayo era mbu zibulayo. Agamba sheekhe wange nti falyahudu abayudaaya muslimuuna baali baki basiraamu fi zamani Musa, mu kiseera kyani? Kubanga baali basinza Allah nga bwe yakola ki, nga waayagala, nga bwe yalagira, era nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese. Wannasaara n'abakristaayo muslimuuna baali basiraamu fi zamani Isa, mu kiseera kyani? Abaaliwo nga Isa waali. Subhanallah. Muli ebigambo bino ateddeko n'akagambo Sheikh sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hina bu'itha nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, naye okuva omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olwe yatumwa, fakafaru bihi, ne batamukkiriza, falaysa bimuslimin, si baki, si basiraamu. Mu makulu ago si basiraamu. Naam, si basiraamu. Tetusobola gana nabo basiraamu. Baali basiraamu kubanga basinzanga, abaaliwo mu kiseera ekyo basinza Allah nga bwe yalagira era nga bamwawula. Ago makulu agakola ki? Kyetugamba nti obusiraamu ddiini y'abaki? Y'abannabbi n'ababaka. Bo bonna batambulira ku makulu ago. Ate niwo kibeeta al-islam bilmaana al-khas, kibayita obusiraamu makulu ageyawulidde. Kino kiwulirize nnyo. Wa huwa ma jaa bihi nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bwe omubaka bwe yajja obusiraamu mu makulu ageyawulidde ye shariya. Bwe bubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa oli agamba nti ali ku busiraamu bwa Musa, tabeera musiraamu. Nabi Muhammad amaze okujja, omubaka Muhammad wamala okujja, obusiraamu bwo buteekeddwa kubanga kugoberera ani? Nabi Muhammad sallam. Omubaka wamala okujja Muhammad sallam, abalina Tawrati, abalina Injiri, abalina Zabur, balina goberera Muhammad sallam. Baagala tebakola batya? Bwe bagaana omugoberera tebabeera bakkiriza, babeera bakafiri. Bagaana omugoberera baba bazikiridde. Wala nabbi yagamba hadithi eno gye nyamaliriza, hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabu kya Muslim, kitabu al-Iman, hadithi nene. Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ndayiro ya n'omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe, la yasma'u bi ahadun, tayina omu akola ki ampulira nti Allah yantuma, yahudiyun, agambe nti wanzikiza ya kiyudaaya, wala nasraniyun, agambe nti mukristaayo, thumma yamutu, oluvannyuma naafa, walam yu'mini billadhi ursiltu bihi, nga takkiriza obubaka bwe natumwa nabwo, illa kana min ashabi nnaar, kujja kuyingira omuliro. Buli atagoberera busiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nabwo nga bwe buli, ne waba agamba nti akkiriza Musa, ne waba agamba nti akkiriza Isa, ne waba agamba nti akkiriza nabbi yenna omulala, okugamba nti amukkiriza tekubalibwa.
okutuusa lwakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugoberera n'obubaka bwe yakola ki bwe yajja nabo. bw'atamugoberera bazikiridde. sembyayo hadithi emu bakama bange bajja kunzikiriza ngisome eyongera okulaga ekyo. egamba bweti hadithi ya Anas mukitabu kya Bukhari mugiwulirize. agamba bwati Anas qala, agamba Anas bin Malik radiyallahu anhu, kana ghulamun yahudiyun yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. waliwo omuvubuka omuyudaaya eyali aweereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. muvubuka muki? muyudaaya. famarida, narwala. faataahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaudu, nabbi nagenda gyali amulambula obulwadde. faqaada inda rasihi, natula okumpi n'omutwe gwe agenze mulambula bulwadde. faqala lahu, kyabamugamba aslim, siramuka. kola otya? siramuka muvubuka gwe. singa omuvubuka ono enzikiriza ye y'ekiyudaaya yali motabaran, yali ebaliwa, nabbi tiyane mugambe nti kola ki? siramuka. aslim, siramuka muvubuka gwe. fanadhara ila abihi, n'atunuulira taata we. taata we tayagala nabbi Muhammad sallam newakubadde amanyi nti galiko mazima. wahuwa indahu, nga naye ali awo wennyini omulwadde waali, taata ajjanja omulwadde we. faqala, taata we kyava nti ati abal qasimi, mwana wange gwondera omubaka Muhammad sallam, kkiriza osiramuke. naam. fa aslama, fubuka nakola atya? nasiramuka. fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wahuwa yaqul, nabbi nafuluma mu maka go nga agamba alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar, yebazibwe Allah, atenderezebwe Allah awonyezza omuvubuka ono n'amugya mu kiki? n'amugya mu kiki? kitegeeza nti buli atagoberera busiraamu nga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yajja nabwo abeera azikiridde. ntegerekesa bulungi. kisemberayo ddala mukama wange yagambye nti biggwayo. kigambo kinene kino kankisembyeyo mukama wange nsaba akikkirize gwe ate munnange agitta tagiwoomya. Allah subhanahu wa ta'ala ga mu Qur'an, inna ad-diina 'inda Allahi al-islam, diini Allah gyabala buki? busiraamu. kitegeeza nti eyo aya etegeeza amakulu agabuna. sikiriza Allah gyabala busiraamu, amakulu agabuna okuva ku bannabbi bonna paka ku nabbi Muhammad sallam. Allah diini gyakkiriza buki? bino byebisembayo mukama wange. ekisookera ddala nkyawuliriza bakama bange nkyawuliriza bakama bange kamalirize na kanu kagamba bwe kati. Imam Ibn Kathir Ismail bin Umar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala yagamba nti mu aya Allah gat inna ad-diina 'inda Allahi al-islam, yakusana 'inda dharfu makan, inna ad-diina 'inda Allahi al-islam, yakiriyo 'inda, inna ad-diina 'inda Allahi al-islam, yobajita dharfu al-makan, linnya lya kifo jabala jali uslam. Jabal Ibn Kathir agamba nti ikhbarun min Allah, ikhbaru mwali mvunula vunula bino tumalirize. ikhbarun min Allah, nedda katono nyo yake vunula. ikhbarun min Allah, tutegeeza okubeera Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu la diina indahu yaqbaluhu, tewali ddiini eri Allah subhanahu wa ta'ala gyakkiriza era gyasiima min ahadin, kuva muntu yenna siwa al-islam, okujjako obusiraamu. huwa ittiba'u rusuli, okugoberera ababaka. wa huwa ittiba'u rusuli nako kugoberera ababaka Allah subhanahu fima ba'athahum Allah bihi fi naam fima ba'athahum Allah bihi fi kulli hinin, mwebe Allah jalla wala yatumana byomu bukiseera buli budde, hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
babiranga bakomekerezwa n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wannabi ne busiringi alladhi sadda jami'a turuq aw wensinga okwagala alladhi sadda jami'a turuq yaggala makubo gonna ilay illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agatuusa omuntu eri Allah okujjako ng'ayise mukuli muli omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakubona obulamu n'amazima ne yabikira Maria tiriyo ne Yesu Kristo omubaka Muhammadi faman laqiya Allah oyenana sinkana Allah baada bi'ithatihi Muhammad sallam bonyola okubeeranga Allah yatuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadinu ala ghairi shari'atihi ng'eddiini gyasinkanye Allah gyabadde akola etali si eyo Allah gyatuma nayo omubaka Muhammad walaysa bimutaqabbalin tejja kukkirizibwa kama qala ta'ala nga Allah bwe yagamba waman yabtaghi ghaira al-islami dinan oyenna anaakola eddiini etali busiraamu falan yuqbala minhu Allah etejja kubeeranga ekkirizibwa huwa fil akhirati min al-khasirin wahuwa fil akhirati min al-khasirin ate konkomera agenda kufaafagana agenda kukola lwosi kubanga byakola yamenyekera weereere olwekyo abange munyweze obusiraamu otuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mbulina mwetaagisa ebintu bisatu okubunyweza okubusoma mu butegeere okwewala ebifo byonna n'abantu bonna bimulaba nti basobola okubajjako eddiini yammwe n'okugyonoona ekyokumeka ekyokusatu okukola kutya tugambye ebintu bimeka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubattirako jazakumullahu khayra baraka fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh tumwebaza barakallahu fik jazakallahu khayran